nze ntegeeza bannayuganda nti kijja kuba kya buswavu nnyo bwe nvaayo ne nzira mu kitange. So nsaba bannayuganda ne bannamawulire bakkirize neme kubaako kye njogera ku bikwatagana ne kitange kubanga obwo buyinza sinza buyina. Eri bannayuganda nyongera okubakuutira mumanye nti mulina okukkiriziganya naabo bwe mutalina ndowooza y'emu kubanga mwenna mubeera mu environment y'emu. So nze ndowooza nabadde nkola buvunaanyizibwa bwange era ne bwe mulaba munno nze ewalala nga Mukama akkiriza nja kufuba okulaba nga nsoosowaza obuvunaanyizibwa bwange okusinga endowooza zange ng'omuntu. Bannayuganda bannange abayizi ba Ssettendekero Makerere University n'amasomero ag'enjawulo basebo ne bannyabo mbalamusizzaako nnyo mwebale gyonna gye mutuusaako engalo. Amanya n'eddoboozi nze Sentamu Churchill James era nga nze mukulembeze w'abayizi ku kasozi k'abayivu aka Makerere University. Nze nno ndi wano okutangaaza era okunnyonnyola abantu ku ki oba ku biki ebyaliwo sabbiiti eno ku Lwokubiri. Ku Lwokubiri nga 8 omwezi guno gwennyini twatongooza sabbiiti y'ebyokunoonyereza n'obuyiiya ku Ssettendekero wa Makerere era ng'enteekateeka eno ewa abayizi wamu n'abakozi mu Ssettendekero ono omukisa okwolesa obuyiiya bwabwe awamu n'ebyo bye bakoze wamu n'okuwa embalirira ku nsimbi gavumenti ya Uganda zeeteeka mu nteekateeka eno. Ssettendekero wa Makerere afuna ensimbi obuwumbi bw'ensimbi za Uganda 30 okuva mu kitaavu ky'eggwanga buli mwaka okuvujjirira enteekateeka eno. Buli buyiiya n'okunoonyereza ebiva mu nteekateeka eno bwe bumu ku bujulizi bw'akaweefube okuzimba ebiseera byaffe eby'omu maaso. Abayizi ba Ssettendekero ono bakola ekitundu kinene nnyo mu buyiiya buno era nga ku lw'ensonga eyo ntwala omukisa guno okuvumirira era okwolesa obutali bumativu era abateesiteesi b'omukolo guno okutuma omukisa okwogera ku mukolo guno. Okusirisa amaloboozi g'abayizi naddala mu nteekateeka nga zino kituma omukisa okwanja ensonga awamu n'ebizibu abayiiya bye basanga mu lugendo lwabwe naddala abo nga bayizi. Ekizibu kya Uganda si bbula lya buyiiya wabula waliwo namujinga ow'omutima omubi eyasensera buli wamu era akumira eggwanga lyaffe emabega. Era namujinga ono asaasaanidde okuviira ddala mu gavumenti eya wakati okutuukira ddala mu matendekero ag'enjawulo nga Makerere mw'omutwalidde. Obuyiiya bwaffe bufa ttogge olw'enguzi esaasaanidde eggwanga lino era nga ekyewuunyisa buli omu agyenyumirizaamu. Ekyewuunyisa abantu abalyake abatalina nsonyi abagenda mu maaso n'okwezibika buli kimu omwo mw'otwalidde n'obuntu obutono abayizi bwe tulina okufuna. Nkubiriza abayizi bannange mwenna twekebe eddimu ly'okulwanyisa obuli bw'enguzi mu ggwanga lino era kyekimu ku nsonga ezitukumidde emabega nawa we tuli paka kati. Mu kaseera nga olukiiko lw'eggwanga olukulu lufuuse ekifo ewakutulirwa ddiiru era nga n'ebisembyeyo okuwulirwa nti ababaka bagabanyizza obukadde bw'ensimbi za Uganda 100 buli omu kwabo abakkiriza okuzifuna. Ensimbi zino ffe ze tulowooza nti zandiyambye okuvujjirira obuyiiya mu ggwanga n'okutumbula omutindo gw'ebyenjigiriza awamu n'okunoonya obutale bw'ebiyiiya abayizi bye bakola okwetoloola ensi yonna. Tusabibwa ffenna bulijjo okwekemba okuteekawo embeera eneetuyamba okuzibukula emiwaatwa awamu n'emizikizo egyekiise mu kkubo lyaffe ery'obuyiiya. Ekisembayo njagala okutangaaza ku ky'ebifaananyi n'obutambi bwange nga ndi n'omukulembeze w'eggwanga Mwami Museveni obusaasaanidde emitimbagano. Ebifaananyi bino byakwatibwa bwe nnali ku mirimu gyange emitongole ng'omukulembeze w'abayizi e Makerere egy'okutongoza sabbiiti y'obuyiiya mu Ssettendekero wa Makerere
era nga ku mukolo guno nabadde nkiikiridde abayizi abasoba mu mitwalo 4,200. Nina endowooza ez'enjawulo n'enzikiriza ez'enjawulo ku by'obufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga lino. Ekyennyamiza bitabudde abamu ku bantu omuli famire yange awamu n'abamu ku bayizi bannange, era ekirala ekyewuunyisa ne bannakigwanyiza abamu abeenoonyeza ebyabwe bakozesezza omukisa guno okusaasaanya obulimba olw'ebigendererwa byabwe ebitamanyikiddwa. N'olw'ensonga eyo njagala okubategeeza nti Ssettendekero wa Makerere erimu ku matendekero agali wansi wa gavumenti, era nga okusinziira ku ssemateeka wa Uganda akawaayiro ak'E9 ennyingo ey'okusatu ewa omukulembeze w'eggwanga obuyinza okulabirira n'okukuuma bannansi, era eddimu lino limuwa obuyinza okukuuma ebisuubizo bya bannayuganda n'enfuga egoberera amateeka. Omukulembeze waabwe, era nga bwe nva ku mulamwa ogwo mba nfuuse nakigwanyizi so si omukulembeze. Ng'omuntu assaamu empisa zaffe ekitiibwa n'ennyamira olw'enfuga embi egenda maaso mu ggwanga lyaffe, kyokka ate olw'embeera y'obuvunaanyizibwa bwange neesanga nina okuyimirira ku kadaala ke kamu n'abantu abamu nga bali ne mu gavumenti. Nsaba ffenna tukimanye nti ndikyendi olwaleero olwa Mukama Katonda awamu n'abayizi b'e Makerere abanzisaamu obwesige ne bannonda ng'omukulembeze waabwe. N'olw'ensonga eyo omuntu n'endowooza yange ku by'obufuzi by'eggwanga lino, nkubira omulanga abantu mwenna abanenya famire yange, era mbabuulira nti obutanenya famire yange okusingira ddala kitange Mwami Nyanzi Fred Ssentamu olw'ebikolwa byange ng'omukulembeze w'abayizi b'e Makerere. Mbassaamu nnyo ekitiibwa era nsaba ebifaananyi bino ebisaasaanidde emitimbagano obutabajja ku mulamwa n'okulowooza nti navudde ku mulamwa gw'okulwanirira obwenkanya n'enfuga egoberera. Nze nno ntegeeza bannayuganda nti kijja kuba kya buswavu nnyo bwe nvaayo ne nzira mu kitange. So nsaba bannayuganda ne bannamawulire bakkirize neme kubaako kye njogera ku bikwatagana ne kitange, kubanga obwo obuyinza sinza abulina. Eri bannayuganda nyongera obbakuutira mumanye nti mulina okukkiriziganya naabo bwe mutalina ndowooza y'emu, kubanga mwenna mubeera mu environment y'emu. So nze ndowooza nabadde nkola buvunaanyizibwa bwange, era ne bwe munaba munnonze ewalala nga Mukama akkiriza nja kufuba okulaba nga nsoosowaza obuvunaanyizibwa bwange okusinga endowooza zange ng'omuntu. Omulala abadde abuuza nga independent nesimbawo ng'abayizi abalala bonna twali tufaanaganya ku ballot paper, era nesimbawo olwaba abayizi abansaba nzije mbakiikire kubanga balaba obusobozi munze ng'omuntu, kiba kya buli azaamaanya kubanga bansaba nzije nesimbewo ne bannonda wakati w'okuyigirizibwa kwonna okwaliwo ne bannonda nfuka omukulembeze waabwe. So nze nno nali nzira mu ddoboozi ly'abayizi abo ab'e Makerere. Amannya gange bapita Aidembabazi Brenda, basawa Little Birds School erisangibwa Wanene Nansana Kyebando mu Nsumbi. Tuyina mixed day and boarding, abasula wano n'abadde ewaka. Ebisale byaffe wano ku ssomero bisoboka eri buli muzadde, ate tuyina wano ne koodi kw'osobola osasulira nga tosose na kutuuka ku ssomero. Tukoola buli bazadde bonna abali eyo mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda okutuwa abaana mu kisulo ne mu dde. Tuyina vaani zaffe ezitwala abadde ewaka, omwana wonna waali vaani zisobola omutuusaayo. Ebisulo byaffe abaana gye basula bulungi era byegombesa. Visit us and get our services. Peter Ali Moses, Marketing Manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear, uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only.
naye tukola bingi. Tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Logical Construction Company tulina abakugu b'enjawulo. Tulina nga wonalabe nti tulina ba architects, tulina ba structural engineer, tulina ba painter, tulina ba electrical. Onatuuka ewagulu jasanga nti slab etwagitaddemu pipe z'amasannyalaze tetwayise balala. Feke nnyini n'abantu baffe nga bwe tukola fe abakoze etya abakyekoledde. Kwegamba logical emirimu gye tukola gono tukuba plan. Mwekyo ne tukola electrical ebyamasannyalaze, ne tukola plumbing ebyo ebyamazzi, ne tupaintinga, ne tukola interior designing, landscaping ebya compound, ebyo byonna Logical Construction Company tubikola sebo.